wewa nkwanirizaako nnyo gwe neyekumidde ku mukuto gwa MCMA Live ne UG Connect Media nkwabazizaako kubanga ogeze maaso n'okubanga otumbudde omukutu guno yonna gy'osinzira okubanga otulaba ne gy'osinzira okubanga otuwuliriza oli mu mawanga g'ebweru Denmark, Norway, Qatar, Sweden, US, South Africa, Germany, Turkey, Kuwait, Iran, Russia n'amawanga amalala ag'enjawulo yonna gye musinzira okubanga mutwala mukola kya bbeeyi nnyo mwebale kubanga ate mutumbudde webale kusubscribinga webale kusharinga bubaka webale nakubanga okomentinga butereevu n'oteeseganya wamu naffe n'emboozi ze tuba tugenze maaso n'okubanga tukunoonyerezaako ne tukulondoolera ne tuzikuleetera wano ng'oba oli awo tumaze okuzekkenneenya olwo n'ogera maaso n'okubanga otegeerera ddala nti wano wokka wolina okubanga ofunira amawulire agatambula munda mu nsi yattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Jjukira bino tubikuweereza tusinzira mu kibuga Kampala, ekibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda, era ng'ekibuga kino kikulemberwa Omuloodi Erias Lukwago munnakibiina kya FDC agenda maaso n'okubanga ate oba oli awo yakwasaganya ekibuga kino. Munnayuganda agenda maaso n'okubanga owuliriza tutandikidde mu bitundu by'e Mubende ekitundu ekigambibwa okubanga kitawanyizibwa ekirwadde ekya Ebola era nga bw'enze nkugamba enfunda eziwera nti ekirwadde kino ekya Ebola munnayuganda gwampuliriza kyekimu ku birwadde ebisinga okutawaanya wano ku ssemazinga wa Africa oba kye tuyinza okulowooza ekirwadde ky'Abafirika kubanga tuze tulaba ebirwadde bingi nnyo ebibadde biva mu bazungu ne penetratinga ne biyingira ne bisala ensalo ne biyingirako wano mu Africa n'amawanga gonna okwetula ensi yonna nga bwemwalaba ku COVID-19 naye ekyenjawulo ekiri ku Ebola ono asinze kutawaanya era tasalangako nsalo kugendako mu nsi z'abazungu kyekirwadde ekisinga okutawaanya wano Abafirika era nga wano mu ggwanga erya Uganda sigwe mulundi ogubadde gusookedde ddala okubanga ate kiyingira mu nsi muno kizze kitusumbuwa enfunda eziwera wabula nga ku mulundi guno bwe kyagenze maaso n'okubanga kijja kyerina giyamu ekyasimbulidde eyatuuse okulowoozesa abanene nti oba oli awo bwe tutakirabuukirire kuteeka bantu bannansi ku muggalo tuyinza okubanga ate twetyabidde akalimu k'obuwuka we twogera nga disitulikiti y'e Mubende ne disitulikiti y'e Kassanda ze ziri ku muggalo era nga tusuubira omuggalo guno ogwaweebwayoko omukulembeze w'eggwanga ngenda kulomeza ali 15 lwali lwa mukaaga omwezi gwe tukubye amabega n'agenda maaso n'okubanga abategeeza nga bwe yali abasibye ennaku 21 nga bwe beetegereza embeera nga bw'eneebeera ng'omuggalo guno gusuubira okubanga gugenda kuggwako okuweza ennaku 21 lugenda kubeera lunaku lwa mukaaga omukulembeze eggwanga asuubira okubanga agenda kwogerako eri eggwanga akadde konna okutegeeza ku kiddala ekiriwo wabula ng'okusinziira ku signs and symptoms ezigenda maaso n'okubanga ziraga nti wayinza obutabaawo ssuubi lyakuggulawo oba lyakutaba n'abantu batandike okubanga bataayaya olw'okuba nti ekirwadde bwe kyanga bagenda maaso n'okubateeka ku muggalo ate kyeyongera okubanga kyegirisa ng'ekigotta entula mu bitundu eby'enjawulo. Munnayuganda njagala okutegeezaako nti emmere gavumenti yasalawo okubanga eweereza emmere eya akawunga omuli n'ebijanjaalo olw'embeera eyali egenze maaso n'okubanga etuukawo mu bitundu bino olw'okuba nti baali ku muggalo jjukira nga ke kaseera ke kamu abantu baali bakava ku muggalo guno ogwa COVID-19 mu kuwanyisiganya ebisongovu mu kusikagana ebitogi wakati w'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kya NRM n'abakulembeze abamu abavunaanyizibwa ku nsonga ezikwatagana ku nsonga zino n'ababaka ba paalamenti twawunzikaga gavumenti esazeewo nti bannamubende beetaaga emmere ekintu kino ekyawomebwamuko omutwe naddala mu ku babaka abava mu bitundu by'e Mubende omwali omubaka Honorable Bashir Sempa omwali omubaka Pasco Mbabazi omwali omubaka William Ndoli Museveni basalawo kubanga babaga ekibaluwa ekyawamu ne bakisaako emikono ekyali kiraga embeera eyali egenda obubi mu bitundu eby'e Mubende kale nno ng'abantu baali beetaaga ekyokulya nabwe kityo gavumenti yasalawo kubanga ekkiriza emmere okubanga ejja mu bitundu by'e Mubende era okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna emmere eno yasalawo okubanga egabanyizibwamu mu bitundu eby'enjawulo n'okusinziira ku population egenda maaso n'okubanga yali mu bitundu ebyo wabula nga sinaba kungaba ngenda wala nnyo wonna njagala kuyingirako mu municipality y'e Mubende eno nga okusinziira ku gavumenti yabaweereza ttaani z'obuwunga zaali 400 nga bwogenda ku kilograms oba mu kilo baali buli muntu baali mu municipality baweerezamuko emitwalo 4 egy'emmere y'obuwunga emitwalo 4 nga bwe tudda waneeno ku bijanjaalo ne babaweereza ttaani zaali 2 kitegeeza nga mu kilograms ze kilo emitwalo 2 ezaaweebwa mu municipality
era okusinziira ku bantu abamu ku categories bwe bagenda maaso n'okubanga batematemamu abamu ku abo abaali balina okufuna emmere mwalimuko aba boda boda mwalimuko ba conductors ba drivers nga muli n'abakyala abatunda mu butale oba vendors bana abadusa ebyokulya ku makubo naddala mu abaali bayingidde ekibuga mu Mwere municipality mumanyi kyagenda maaso n'okubanga agegerako n'ebitunde n'abantu ab'enjawulo abagwa mu kkowe wabula okusinziira ku ngabanya y'akawunga kano n'okusinziira ku bbaluwa eyava ewa prime minister yali eraga nti okusinziira ku bantu baali bagenze maaso n'okubanga bawandiika buli muntu yali ateekeddwa okubanga afuna kilo ezaali 20 ez'obuwunga kitegeeza nga waakiri omuntu bw'afuna kilo ze 20 zisobola okubanga zimutwalirizaako ko akaseera akawera wabula munnayuganda amawulire g'enfuna agatali masanyufu agatali malungi okuva mu bitundu by'e Mubende galaga nti emmere emu ku yali esuubirwa omuntu okubanga afuna kilo 20 zawunzise nga akawunga buli muntu yenna atandise kwemagaza era ekyaddiridde kwe kutandika okulaba buli muntu yenna nga yeemulugunya ng'awoza emmere temaze era abantu nga balabika bwe kikwatagana ku kyemmere erabise okubanga teyina ke yagenze maaso nakubanga ebakolako kino nno kiraga ki kwe kuba nti oba oliawo gavumenti mu bibalo bye yagenda maaso n'okubanga ebala either nga yabala kikyamu nga ekiro 20 twali tugezaako okubuuza nti kiro 20 buli muntu ze yasobodde okubanga afuna oba kyakyuseemu kyati kakati buli muntu kituufu yalina kufuna kilo 20 okubuuza ku batuuze nti wafunye kilo mmeka ng'oli aganda afunye kilo 2 kilo 3 nti ate baatugamba kilo 20 nti owaayi bwe babadde basoma erinnya ng'ofuna kilo 2 3 abantu abo batandikidde okubanga bibasobera emmere netuuse n'okukwasa omu ku abo bassentebe b'akatale oba abamu ku abo ba vendors abadde bagenda maaso n'okubanga baddusa emmere okusinza ku mawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna waneno ku MC Mayor Live ne UG Connect Media munnayuganda njagala okutegeezaako nti abamu bwe bategedde nti emmere yazze ate bagifudde business okusinziira ku mawulire ge tufuna nti y'emmere okuva ku ofiisi ya Prime Minister n'ababaka bo bakola ekyabwe kye baali bateekeddwa okubanga bakola wabula emikono mwe yatuukira girabise gye gyagenze maaso n'okubanga ate gitambulizaamuko ebitege ekyaleetedde abantu bangi nnyo okuwunzika nga tebafunye na mmere n'abamu mwe tuukidde olunaku olwayo nga bakyagenda maaso n'okwemulugunya nti naye kaakati emmere kaakati ate kaakati tukoze tutya okusinziira ku b'ebyokwerinda munnayuganda gwampuliriza twategeddeko nti omukulu omu ku bakwatiddwa omu ku abagenda maaso n'okubanga yakulira ba vendors oba abamu ku abo abagenda maaso n'okubanga batunda mu butale bw'emmere obadde bugenda maaso n'okubanga bukolebwa okwayiwe mu kibuga ky'e Mubende municipality ssentebe gwe tagadde kubanga twakutuukiriza mannya mu lunaku olwaleero okusinza ku mawulire ge tufuna nti ono yagenda maaso n'okubanga akwasibwa emmere eyali ey'okugabibwa abamu eyali ey'okuweebwa banne era nga buli omu yali wakufuna kiro 20 wabula ekyasinga okuba gyenviri ku mutwe nti emmere bwe yatuuka ssentebe kwe kubategeeza nti obudde bwa kafi bwali butuuse era n'abategeeza nti emmere buli muntu yali wakugifuna nkeera bantu babukeereza nkokola kugenda kwefunira mmere okutuuka ewa ssentebe kwe kubategeeza nti abaayi emmere ng'ate olowooza tebaleese ntono jjukira nti emmere mu kugireeta buli muntu yenna asobola okubanga agyerabirako abasingira ddala okubeera obungi nga balaba nti emmere yali nnyingi kyokka ekyasinga okubeewuunyisa nti ate ku makya ogenda okubawa emmere nga balaba ntono nnyo buli muntu okumutegeeza nti yali wakufuna kiro zaali 3 kyokka ate ezo kiro 3 ng'olina kuwangayo 1,000 olwa transport so nga ate okusinziira ku bbaluwa ya Prime Minister owekitiibwa Robina Nabbanja yali bino tebyalimu kyoba omuntu yali wakusasulanga transport ekintu abantu abamu kye batandise okuwakanya era okakkana nga bavudde mu mbeera bwe bavudde mu mbeera mwabaddeoko abamu ku abo abaali balabye omukulu ono yabadde akukumye emmere abantu bayagadde okumugajambula ne baagala okumulya obufififi era ekyaddiridde poliisi kwe kujja okumutaasa okumujja ku bantu ababadde bataamuuse nga baagala kumulya bufififi bamutegeeza nti emmere yaffe ogiteekawa emmere yaffe eri luddawa munnayuganda kiri mu ggwanga Uganda bino bye tuli mu kwogera jjukira nti bino byonna bikolebwa tetumanyi nti obadde gavumenti lwesuubira kino kigenda kubanga kiggwa omukulembeze eggwanga abadde asuubira okwogera olunaku olwetasobodde kubanga ayogera tumusuubira okubanga mu nnaku eziddako olwagenda okubanga ayogera okusala okukyekiddako eri bannamubende n'ensi yonna okutwalizaamu wabula okusinza ku mawulire ge tufuna gwe munnayuganda mpuliriza galaga nti possibilities z'ebitundu ebimu okuddamu nabyo okuggalwawo nabyo birabise nno okubanga biggalwawo kuba Ebola yongedde okusaasaana nga netuukidde olunaku olwayo nga waliwo omulala afudde mu bitundu eby'e Masaka mu Kimanya ekimussa abadde Ebola mu kibuga Kampala cases zeeyongera okubanga zibalukawoko buli lunaku olukya
ekintu ekyongedde okuleetawo okutya nakikiddala omukulembeze w'eggwanga kyalina okuba nga asalawo jjukira kino ekirwadde kiri deedere era kikimu ku ebyo ebirwadde ebyeraliikiriza buli muntu yenna singa oba togenze mu maaso nakubanga weegendereza n'okuba nga ate obeera serious mu bintu byogera mu maaso n'okuba nga okola abamu okusinziira ku nsonda eziri munda mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ziraga nti batandise dde okusala entotto ez'okustopinga entambula eziva mu bitundu by'ebwa Malawi zonna okubanga ziyingira ekibuga Kampala. Kino nno kizza oluvannyuma lw'okuba nti balowooza nti waliwo emmotoka ezibadde zikukusa abasaabaze jjukira nti nkugambye Mubende emmotoka ebadde eva 40 nga bakugamba talina kuyimirirawo naye okusa ku mawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna kiraga nti waliwo emmotoka ezibadde ziyingira ne ziyita ku kiddo ekyakantu akamu bakayita kekkatabalanga akaddaawo akekkatabalanga waliwo ekisenyi ekiddako emmotoka ne zitandika okuba nga zironda abantu aba basobodde okusomoka okubuuka ekiddo ky'abasirikale ababeera okumpi awo. Kino nno kireseeko okutya n'abantu okwongera okutegeera gavumenti okugitegeeza nti abaayi ekirina okukolebwa kwe kugala entambula zonna eziva mu bitundu byeyo nejjukira nti kino kigenda okuba nga kikolebwa ng'olwedde ne disitulikiti endala zamaze dde okulwala okugeza nga ne Masaka tumaze okuzuula cases ez'abalwadde b'Ebola kitegeeza nti eggwanga bwe kiba nga kyakutaasa abantu olwo oba ogenda kubazza ku muggalo bwe kiba nga gavumenti ye kyerowooza kyekiyinza okutaasa abantu baba bagenze kudda ku muggalo. Jjukira nyongera okutegeeza nti